Munyakwangi eri government nti government yaba ate kino kiri serious because tetwagala kugugula na wakati wa central government na Buganda kuddewo waliwo ebadde bitambula minister gwe sijja kwogera ali ku mutimbagano ayavooledde Kabaka Bugerere notuuza meeting novoola Kabaka for over 2 hours tusabantu bevuddemu ne beekandaga ne batambula tubadde tusaba bamulindwa batuule ewaabwe balabe kubanga nzijukira ali president mu 2009 ezimu ku nsonga zeyawa akavugana kwe walaba nti abavuma bali ku CBS kati president mukulu munno ye mumulekera abamuvuma nga bali mu cabinet yo kyo kiba kiwulikika kitya kintu ekyo tusaba kikolebweko tetwagala Kabaka si wa byabufuzi mugamba nti si wa byabufuzi wadde ffe tukimanyi nti Kabaka alina kuba wa byabufuzi naye muga si wa byabufuzi naye kati ge minisita bwemugenda n'omukolokotera essaawa 2 for sure omuntu atayanukula nga gwovuma buvumi oba omufudde ow'ebyobufuzi ate sina kyampisa kabe si wa Buganda kabeere mukuuka kabeereho okuvuma omukulembeze ow'ennono for 2 hours talina ttaka wano talinaawo ki Minister nange nalabye akatambi akatambula simanyi oba kyo Minister Ssabasajja nekyalete kinyuma nalabye akatambi ako nange nja kumunoonya akajja wana 2 hours ng'oli ku Kabaka ovuma ate sigwe gusoose onafuya ovoola Kabaka atali wa byabufuzi omwagaza kyo kitumuleka tujja kumunoonyako Minister Ssabasajja ajja atangaze ku bigambo bye nga bwe twabirabye mu katambi ngali Bugerere. Well, anina Mwami Rogers Mulindo muna Igo ayogera kibiina kya NRM ababulemezi so bumbuliza ku bantu abatulaba mbalamusiza mukama waffe yebazibwe nsanyuse okulaba nange bannange bendi nabo mbadde simanyi bintu bya minisita mbadde sinakubiraba naye bansobi nnene nnyo era nja kumukubira essimu mubuuze wadde otegeeza ki bannabyabufuzi beetumiikiriza nnyo waliwo yali abbye ettaka lya Kabaka eno egindi waliwo ono yali akoze bino alitadde mu biiki ye bakoze ebintu bya Kabaka tubiwa ekitiibwa ne bwoba oli mu gavumenti naye abaana ba senior 4 bali mu bibuuzo twagala obaagaliza nga banna Igo tubaagaliza ebibuuzo ebirungi P7 ekyabulayo senior 6 bakyali mu maaso ko katono naye aba senior 4 tubaagala ninjagala n'okwebaza ennyo bannayuganda abazze okulaba omupiira gwa Uganda Cranes kubanga tusomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe banaye mwebale nnyo ttiimu yammwe ejja kuddamu okusamba ku Tuesday e Juba singa tuwangula omupiira ogwo tuba tumaze okuteeka ekigere kyaffe mu AFCON e Morocco kye tusinga okwettanira nga tutunaba kuteeka AFCON ya 2027 erigenda wano ne waliwo omukwano gwange ennyo wiiki eno gabadde mazaalibwa ge Nkyala Madina Zalwango manya ali mu wiiki ye amazaalibwa ate alabyeko omuntu agamba nti amazaalibwa waliwo ge bamye keeki n'anoba naye tukwagaliza amazaalibwa amalungi nabulabye obuntu ati yanubirwa keeki y'amazaalibwa abantu nga bakikuttemu nnyo nnyo naye nga tukwagaliza naawe amazaalibwa amalungi Mbaka Honorable Goret Namuga ate nga ye mukyala yekali ku programu eno tuba naye muna Igo bawulwe benalabye abaga nti abakyala tebabeera Honorable Namuga tuba naye wano buli lwa Sunday ate muna Igo ava mu Nuupu namusiza kuba tulaba zikiriza njozeyoze bannange bano bwe tubeera ku TV eno ku buli Sunday beebaza olwa commitment eyo waliwo omu eyagenze ku TikTok page yange n'abuuza naye Namuga weebaka nimugamba neebaka ekisaanidde kibuuzo ekyo kyabadde kinene naye omukazi oyo yeebaka ku page yange nemugamba nti neebaka ekisaanidde naye nzikiriza Adamu nammwe mwebaze nga bamodulator ekyamazima awo gy'obaamu tugiyita hot seat ekifo ekyo si kyangu naye nze nkusaba kinywereremu nze ngamba nnyo bannamawulire nti kasita osigala ng'oli professional omulimu gw'ojja gukola mu mbeera yonna ffe ebyaffe bino byetwogera bino ebyabamulindwa byajjano n'awaana ebitawaanika gwe sigala ng'oli objective olaba oli atisa n'okuza bannamugano geza ono adde ono n'akutisatisa olusi gwe mulindwa banano bannamuga feno ye gavumenti
Oh no no. Nedda mama Munyagwa. Bulijjo tubeera wano nga mulindo atisatiza. Gwenno Namuga otegereza gwe nada mweno shekulemye. Lero oli gwejja kulema. Ono walaganda byewo. Tukyaliwo naye. Olagawa honorable. Ekyamazima bwayogedde honorable Munyagwa. Nze waliwo kyenjagala. Ndoze gwanga twetaaga tugende nga tukyusa. Era nze ngamba buli mukulembeze yenna tewali kya bbeeyi nga kuba bakulembeze kitiibwa. Buli otutyoboola abakulembeze olw'eggwanga lifudde. Olw'eggwanga lifudde era nzikiriza kino nkyogera ku lw'abakozi ba gavumenti. NRM erina omuze gwetandise okulowooleza abakozi ba gavumenti nti bakozi ba NRM. That must stop. Kino kyabadde wange Ssemba buli era nja kyogera. Tubadde muno mwembadde ngoberera parish development model. Bano ba sub-county parish chiefs. Mbadde mbakubiriza nnyo okusomesa ebibiina bino n'abantu ba bulijjo butya baggulawo ebibiina butya bwe bagenda mu bwegasi sibunga ababaka ba parliament honorable Anifa abakubira mwe mugenda mutya wa Namugga okusomesa abantu kino nkibagamba balekera abantu bajja akajanja mu bukulembeze obukulembeze abakozi ba gavumenti bakolera gavumenti. You don't work for political parties. Era njagala okubategeeza mwenna abatulaba ababaka ba parliament bonna benkana Namugga Musira ffenna twafuna vote etuyingiza parliament. So njagala ntegeeze babaka bannaffe okuva mu NRM mulekeraawo okwata abakozi ba gavumenti obalowoozesa tibalina kolera NRM era ewaffe babatiisatiisa gwe bw'otaakola bwe nti tujja kukugoba bw'otaakola ti kalo nja kukugobesa kino mbadde njagala no soko owuliriza addamu Namugga simanyi honorable Sam Kutesa yawadde Namugga red card mulindwa n'abaana abaka ba parliament abaliyo they are serving NRM government. We are serving the people of the Republic of Uganda. Era njagala tuleete maturity nalabyawo nti baredde Namugga red card. Honorable Sam Kutesa honorable Anifa mbategeeza kituufu muluddeyo Ssembabule naye Ssembabule eriwo ku lwaffe era kino mpamu sekendi emu yokka nkibategeeze gwe mwana gwentunuza mu kamera njagala okubategeeza tugenda kulwana nnyo okulaba nga bannamawogola bafuna obuweereza nga bafuna obuweereza muve mu byokusaaga NRM tebatumangako kutulugunya abantu tebatumangako kukola bikola bya ffujjo n'okutiisatiisa abakozi ba gavumenti. That must stop. Era Munyagwa nkubuulira tugatte amaanyi nga ge twagase mu lumu bbiru okulaba nga abakozi ba gavumenti bafuna that neutral ground okulaba nga bakola omulimu gavumenti temuddamu bafuula abakozi ba that must stop. That must stop. Honorable John Musira namusiza ku batulaba Musira talina option yonna okuleka okukitegeera nga omurasta yekka wano ate nga omubaka okuva Eastern ate nga munna half ego mbalamuzaako mwenna muli mutya habari kabisa kila mtu. Nasema karibuni kwa runinga hii ni runinga ya kimataifa sasa. Ekisooka nakulabye ne deputy speaker twabadde Mbale era ne yeerabirako n'alaba abagisu kye baakola mu 2008 omwezi ogwokuna 2008 Bugisu Cooperative Union abagisu ba half donating 619 acres eziriko kati Gundi industrial park 619 acres massive development. And of course tulina abaana baffe abagenda newankubadde nga bafuna katono naye webali bakola emirimu ekintu ekikulu okweyiga biki byonna twagala twebaze right honorable deputy speaker okujja n'abeera naffe nga tuggulawo second phase ya steel rolling bagiyita Unisteel the second phase kakati emitalimbwa biki byonna ebintu ebiri ebisembayo ekintu ky'okuvuma Kabaka n'erinnya Uganda liviira ku Buganda singa nkuwa kati ebitabu ssebo ebyabazungu bye baawandiika mu myaka egya 1808 1809 1902 bawandiika okupronouncinga Buganda bo baateekawo Uganda the king of Uganda bwe batyo n'erinnya Uganda lyennyini liviiridde wano. Kabaka wa Buganda ali epitome of integrity, respect, culture and everything else. Sinti no era temugamba nti no NRM no iyo si NRM uyo muntu buntu akoze ekyo ekisemberayo ddala ssebo singa tubadde n'abantu abalowoozera ensi yaffe era ne parliament nga mwetuli twandibadde obussi obuli mu Palestine, Lebanon,
n'awalala nandigambye nze nga Rasamand mbukondeminga in the strongest words. Of course I have nothing else to do. Strongest words. Good. Era njagala ngambe nti no fenga abana Uganda universities zetwasomeramu okululi abaana bandibadde bekalakasa bandibadde twekalakasa era nze ndi wano okubalidinga twekalakase abasajja abayudaaya bano Yahudi batumazeewo omwaka 1903 baali babaleeta wano Ababritish okiraba naye ne babatwala 1948 awo mulaba kati webakola baanihilating abantu bonna. Allahu akbar. Okay, tujja kufuna akadde tubeere twogere ku nsonga eyo mu bujjuvu bwayo naye at least tukimu naye nga nkwebaza honorable wabale nnyo. Well, nga tunaba kutandika ku nsonga nga bwenzanjudde wano, njagala kufuna kye mulowooza just briefly ku bigambo bya Dr. Chris Mukiza. Twali wano naffe abamu kumwe ne mulaga obutali bumativu nga bannayuganda abalala ku byava mu kubala abantu nga byayanjula eggwanga. Wiiki eno tulabye Dr. Mukiza akulira UBOS ng'ayongera okukakasa nga bw'atali mwetegefu kuddako bbali nga bwe mulina okukkiriza nti zino zaali zaati ze tujja okugenda nazo mpaka 2034 eraga nti waliwo abamulwanyisa. He says there are people fighting him abaali baagala omulemesa ekyokukulembera ekitongole kino. Katono nnyo okukkiriza nkulage eddoboozi lye rather ebigambo bye bino ng'ayogera then mumpe kye mulowooza ku byo. Sooka olabe. I've already talked about resignation, so I have bad news for you and for my enemies who have been hunting me since I was about to become ED. You don't know that story? Then 2021, Mukiza must go. He's a thief. He has stolen all the money. They failed to pin Mukiza because I'm an authentic man. I'm an authentic leader. And you should know that I'm doing a service. It's a calling. I don't know. They say that they should do garbage me like the garbage in the cases here. So, and you know even the director went. So, they went together. So Vincent and Helen, I'm sure. RCs were involved elsewhere, but what I found unique, you know, unique is easy to reach, but difficult to access. I even had a meeting with my RCs where I stay. On the second, I've already talked about resignation, so I have bad news for you and for my enemies who have been hunting me since I was about to become ED. You don't know that story? Then 2021, Mukiza must go. He's a thief. He has stolen all the money. They failed to pin Mukiza because I'm an authentic man. Okay, ebyo byebimu ku bigambo bya Dr. Chris Mukiza ku Alizat. Sema kimulowooza ku bino dakiika bbiri just a comment. Honorable Munyagwa bigambo biwulidde gw'omu ku baayogera wano the other day. Yes. Yasaana na kuddako bbali. But he says it's going nowhere. Yeah, ate bwe ndabye nali nsazo gwakawala nga sinawulira gwakalenzi. Bwe ndabye byayogera ne mwamuka benefit of doubt. Omanye ebitongole bya wano birina obuzibu. Bayinza okuba obwa ED n'osanga abaana b'embuga abali wansi awo bakikulemesa ekitongole. Kubanga nalabye explanation mbu walimu okukyengisa results. Ezebunyoro ne baziteeka egindi, ez'egindi ne baziteeka egindi, ez'erango ne baziteeka ebugisu. Ekyo yinza okuba internal sabotage kisoboka. But nze njagala mugamba dokita mu bufunze. Musajja nda muyivu alina ne PhD. Omuntu ali mu line eyo field ya statistics watukira ku PhD abeera highly exposed. Wanga ne PhD chances are many nti agikolera wano. So I don't think we have a wrong person for that job. We have the right person. Do you think it's being fought against? That can happen. That intrigue is all over here. Ekyo naddala ebyo omwana abeera omwo nga idi yagenda n'amukozesa nawe gakyusa bino kola bino bikole eba bikola ebyo mu bitongole bya wano. Naye kyenjagala akimanye tudibye
enkola y'okubala abantu ng'ababala ente ebyo bituyinza obubireka kuba ne sensasi yawano terina makulu terina kyegenda kutuyamba kakati sente endala asabe gavumenti sente atandikewo data centers buli gombolola mu America nakugambye oba ebungereza oba South Africa oba wa tebalinayo luwummula lwakubala bantu teruliyo bayina data centers tuyina tubaleeta kyebayita e-government yaddawa let the parish chief report all birth and all death ezigwa mu parish ye let the community development officer ali ku sub-county take note of all those reports tufune data centers omulimisa wa operation waste creation oba omulimisa ali kugombolola akolere research mugombola mweyongedde yikaze mwanyi ziri mmeka bino biri mmeka aleto wa community development officer ateke mu data mugenda okumala emyaka 10 abantu abafudde bana Uganda nga bonna mbayina abazaalidwa mbayina census yeggwanga muba nayo naye mwagala midway oba mu myaka 3 okutegeera we muyimiridde sebyokutambula nju kunji ebyo ng'ababala ente omanyi ekizibu kye tuyina keepers are rigid in their brains they think that what tosobola kubala abantu ng'ababala ente mu kiraalo mubeerawo temutambula bala ng'abala gazu giteera egaluka okwo 2 3 gegaroke nga human beings are naturally not static they are dynamic batambula bakola ki so nsaba Honorable Dr. Mukiza create a change. It's true bayinza okuba bakulwanyisa because I don't think you are that naive and half-baked okuwa ebintu webito kuba bibyali biswaza wayinza okuba waliwo ekyaliwo but tuteekewo ekyenjawulo bino census ekome kati naffe tugende ng'ensi bwe zitambula mwami Mulindo ani alwanyisa Dr. Mukiza era bano ana yayinza obimanya naye nze kyemmanyi nti kisoboka nakyo nti omuntu ng'oli akwagala out of the position mulimu ng'ogwo asobola okukozesa obusobi kubanga manyi collection ya data yo yonna gwe senkulu olina mu sentono bikusanga eno waggulu siye Dr. Mukiza siye jogedde eri agambe nti abanyolo badde bwe bati abaganda babadde bwe bati there are many people okuva wansi ababikola kati gwoli eno bitambula bulungi is the facilitation there abantu bafunye ebintu byabwe obuma bwagizemu IT person where are you mutereze kino you at that level yes nekyo tusobola omukomerera mu butamanya naye nga mu butuufu tebalina system ne bwoba oyagala kugoba tebalina system ya quality assurance nga bo mu kitongole kino ekyokubiri tebalina bakugu beekenneenya bintu bino nga tebinaba kwanjulirwa ggwanga after 10 years nga tosobola kuwa bintu believable bisobola kukkirizika really is that an excuse kyembasingako mwenna bali wano nti nze bambala kakati omuntu byakubuuza byateeka mu mashini ye kati byateeka mu mashini yoyo abaana abamu beebulankanyanga n'okwebulankanya obutabala bantu babanoonya bunoonya nga nabo tibitegereka nakyo bisoboka naye nzi yadde kiriwo ekityo bw'abanga Mwai Mukiza alina abamulwanyisa kisoboka oba talina waaliwo ensobi bwe tuba bakola nkyukakyuka bateeka okuddayo wansi kubatandikira awo bonna n'obavuunika lumu n'obajjawo tetuyinza kubeera na ssente zakuddamu kubala bantu until after 10 years ekyo abakirowooza bakyerabire tekijja kubaayo ekyo tekisoboka naye tukkirize nti tujja kgenda n'estimates ezo ze tulina tukolere mu ezo kubanga era biba byakuteebereza tebiyinza kubeera actual tuteebereza buteebereza nti kino kiri bwe kiti kino abantu balinza okuba beeyongedde bwe bati the idea yaho nayo Munyagwa nnungi nti singa ddala tulina abantu abacollectinga data okuva eyo wansi ani yafudde naye ddala nkubuulire singa onoonya emitwe gy'abannayuganda 10 kuteebereza Mwai Mulindo nga abantu babawa ssente okubala bannayuganda naye tebagwayo teri gye baali bakozesa ensasa abantu bonna ne bavaayo kakali tuli wano ku level gye tuliko tulina omuntu kale yadde abalonzi baamugaana naye atanyiriridde mu kintu ekyo naye kakati bw'obanga olina Munyagwa nga tebaamubala kakati what about abali wansi eri
and he can publicly confess on the national on the TV ngeno NBS naganze tebakola ki kati kitegeeza waliyo n'abalala but was it ate kakati onale Munyagwa kyali kizibu kye gwali musango for example waliwo Munyagwa abantu abavuddeyo ne baga nti baali ewaka ennaku zonna nga gavumenti wayaga nti musigale ewaka mulinda abajja okubabala tebaalabika. How is that their problem? Tebali patriotic enough abatuuze. Twandyebaze. Nze kankubuulire. Nze chairman w'ekyalo buli kumakya namukubiranga ne mugamba olwaliro tiimu ye ekwatawa. Nangamba nti mwayi mulindwa akabondo kammwe tetujja kujja leero n'enkya tujja kujja luli. Abaero si baabikolanga. Naye waliyo abatafaayo. Ate kati Munyagwa bw'aba teyabalibwa kikuluma nnyo kubanga ye muntu ayinza okuba n'amakaana. Okay? Kakati kiba kitegeeza nti namba abo bonna the four families by virtue of his religion ayinza okuba ye namba ziri ze tubala kyabala abaisiraamu tebaawera n'olwekyo kamalize na kino nti nze kyendowooza katukkirize ekituufu kiri nti waaliwo ensobi mu bintu ebyo naye katukkirize tugendere mu ekyo tuneetereza naye kkiriza ono simulabawo tayinza kutuusa myaka giri giddako kubalangira yakulira awo mba sikukkiriza. Honorable Namuga, Dr. Mukiza ng'ayogeza maanyi, and do you also believe him bw'akugamba nti well this was a human error nsobi yali esobola okubeerawo given obunene bw'ekitongole n'ensimbi ezaakiwa obukola omulimu omuyonjo ne bavaayo na bino? Dr. Mukiza ne banne nsaba bategeeza nti ffe mu ofiisi eyo tetutunuulira Mukiza ng'omuntu, tetutunuulira sayizi ye na ofiisi bugazi bwayo, tutunuulira ekibasuubirwamu as a team eyina okuweereza bannayuganda. Njagala okubategeeza ekintu kye bayita census kirina omugaso munene nnyo eri eggwanga. First of all, planning yaffe yonna for the next 10 years egenda kutambulira awo. Kati omuntu yenna atandika okubireetamu mbu waliwo abamulwanyisa. Kino njagala mbabuulire Mukiza ne banne balina system mwe bakolera. Teri kitongole kyogenda gendamu Adamu nga tebakulwanyisa. Olaba naawe nga Adamu omuntu asobola okumala okudde n'aga nti Adamu oyo alina kyanjagaza, Adamu n'obwa Adamu bwo naye ate olwo ba Mukiza. So nsaba okutegeeza eggwanga nti Mukiza nga mutudde mu ofiisi, nze bwano bulijjo nkugamba nti ekintu ekisinga okunnuma mu byonna nti abantu ofiisi zaffe balagajjadde. Gwe kyolaba ng'ekiri serious omuntu akitwala for granted. Njagala nkube nawudde Mukiza nga gamba nze ne bwe nva ku mulimu abaana bange basoma simanyi abaana bange batuuka kati nga ntunuulira abasajja bano mutumalamu amaanyi because bw'otunya Mukiza very experience omulimu ne bwengulekawo abaana bange bamala okusoma sina kyenoonya. Can you imagine mwembabule Munyagwa fa bali mbukulembezera nkulabye ngo rivasinga ngo gasimanyi ngenda muddiramu ne ngaye no Munyagwa gwe mmanyi kubanga ebigambo leka abali tewabiwulidde tewabimazeeyo naye omuntu asobola okutula in a public office Sanchez sasa a sensitive matter eyo matter yabadde very sensitive kulisi nkutegeeza ekirungi yavaayo ne yeetonda bwe wali maze okwetonda bw'omegga toluma totuwerekereza bigambo kubanga tomanyi bulabe bw'otutaddemu. Ekisooka ekyo kyeyakoze kyataddewo okwawukana mu mawanga. Abantu baga nti lwaki bano babawadde ennamba nnyingi ffe batwagazaaki ekirala waliwo batagenda kufuna service olwali zaatizo waliwo batagenda kufuna service kubanga gavumenti egamba awo tebamala tebaliiyo. So tulekeraawo okulengeza ofiisi za gavumenti. Mukiza ne banno mu gavumenti z'abantu abalimu obugunjufu gwe singa walekulidde dda nga tetunnagamba ekirungi wavaayo n'ogamba nti wakola nsobi. Njagala obategeeza lastly buli wababanga babala abantu system weeri. Munyagwanga twakola fena research data obamuleeta. There is a process. You process the data ne mufuba okulaba even before you put it out mugiteeka ku test. Lwaki ogamba wano nga bano luli baali bwe bati lwaki ogamba bano you assess the data. So saagala mulengeze musajja oyo professor Mulamba kumulowoozesa nti ebintu yabadde abikola informal ng'abantu b'Essembabule olaba naffe ab'Essembabule waliwe tuga nti newankubadde tuli balimi naye omulimi eno standard y'omulimu waalina okukoma. Lastly nsaba okkirize waliwo kye tuyita margin of error mu mulimu gwonna gwe tukola. Abantu bakulekerawo akaako obuntu nti omuntu akola ki omuntu asobya naye waliwo ekiyitirira. Mukiza wakoze bino wammanga watufiiriza ssente you wasted our money. Kyekyo ekisooka eggwanga olitadde mu katyabaga to get information egenda tumisinforminga for the next 10 years. Bannayuganda mbagamba kituufu kyeyayogedde tebagenda kuddamu kubala naye otufiiriza nze singa mbadde mu nsi y'abagunjufu. Mukiza totandika tukudaalira totandika kinagguka ng'otuwerekereza ebigambo nti abaana abo basoma ofiisi gite oba bakulwanyisa nga tolina kapasite erwana n'abo bakulwanyisa get out of office abagisobola bagikolemu. Honorable Musira, Dr. Mukiza ebimusabibwa binene nnyo bannayuganda bannamuga bivuga nti ddako ebbali. Is it to
much to ask. Ebyobugisu nalaba nammwe mwavaayo nga muga nti omuwendo gwe baabawa si gwe omutuufu baalaga nti mwakenderako nammwe ne muva ne muga nti nedda by 300,000 emitwalo 3 twakendera mu myaka 10 ate nga nze ng'omuntu mu myaka 10 2014 to 24 nzaliddemu abaana 3 ate kati ne bankendeezako okiwulidde now okudda ku mabbali kutya Adamu kankubuulire ebintu by'eggwanga si bya muzannyo singa owuliriza ebintu ebiri mu kyalo ewange mu eastern abantu byeboogera obasaze by 300,000 emitwalo 3 n'ogajjako mu myaka 10 era nga onarabona mugabo ayogedde NDP4 gye tuyingiramu kati emyaka 5 tutambulira ku population eyo giddeko emirala 5 tutambulira ku population eyo tuba tupulaninga tutya ekiwulidde ekyo ekyokubiri okugamba nti nadde ku mabbali yandibadde luzira bandibadde bonna luzira ubos etambula mu ggwanga lino sijja kukkirizagana ne siniya wange nti not is instant babadde batambula babala mayumba biki homesteads era bwogenda ku district gaffe tumanyi homesteads mmeka ze tulina basidiyo bamanye planning unit eri ku district okiwulidde ebyo byonna ne babiyitako buyisi n'ogamba nti no nakola errors ate tulina ekigambo luzira nga bakolayo ki baziza musango ki for example mukiza kyekimuteeka luzira yaziza musango ki weebale nnyo ssebo omanyi ayinza okuleetera ggwanga weebale nnyo conspiracy era ndowooza ayagala kusuula ne gavumenti eno okiwulidde lwakubanga look at this ogambe nti nno mu western Uganda abantu bangi nnyo okusinga wano osaze ebugiso emitwalo 3 osaze Buganda osaze wa ani gye babulaminga government sitting government ono muyeekera alina okubeera luzira sikulimba nze nkigambye ndi inside of NRM si honorable mugakyogedde nze toyinza kukola ebintu ng'ebyo sorry to use very heavy words toyinza kukola ekyo ssebo no data eno weeri buli wantu wonna bw'oba kiganye mu ICT yo n'ebyuma ebyo nze natuula ewaka ennaku mmeka 3 era nagamba mutandikira ku nze lwaki emitwalo 3 gino gye mugamba egyatemeddwa gyabayisiza bubi nnyo mugamba ki abeebugisu ku nsonga eyo anti twagala tumanye miliyoni zetwaliko ate otusazeeko abasigadde bagenzewo afe ewaffe okuzaala omuntu afa omu bazaalibwa baana 50 oba mwafa nnyo ali ku NBS TV okusinzira ku omulindo tuliziganye okusinzira ku figures ubos ze yatuwa bugisu bavuddeyo ne balaga obutali bumativu batulaga wano nti mu 2014 abagisu bali obukadde 2 mu emitwalo 39 mu 9 mu 75 2014 yes kati omwaka guno bwe babaze abagisu nga bali obukadde 2 mu emitwalo 96 mu 149 meaning nti waliwo okukendeerako kw'abagisu mu ggwanga by 300,000 people abantu emitwalo 3 abagisu bebakendedde so wano bugisu weina issue oba abagisu balina ensonga ate nga mugisu ogambye bamuyita batya professor mugisu oba mukiza oba mukisu oba mugiza sifaayo naye sebe ekyo kireetera ggwanga omutawaana you are throwing the nation but he came out and explained nti waliwo ensobi mu kuyingiza information eno mu system yabo nze mpulira abamanyi ICT nze mpozi oba sibimanye naye internet terimba newankubadde nga biyinza okubeerawo ebigenda bubi naye tulina backup ebintu bino ku madistrict wawonna singa bikulema wano oddayo mu etali digital kale etali digital nomanya naye okutusalako abagisu mu Uganda abagisu bennyini obasaleko emitwalo twandibadde mu miliyoni n'ennya kati oli mbaka wa parliament therefore mugenda kukola mutya ku kino no we have to take him on a serious note we want him in Luzira tumwagala Luzira si ku resigninga totubuulira ffe okusomesa abaana
tewujja wano. I mean, you are a patriot, you are a Ugandan. Well, yagambye talina gy'alaga. Oyogere ebintu ng'ebyo. He's going nowhere, he says. Yeah. After throwing the country into chaos, he can't go anywhere. He's sabotage. He's sabotage. Twegaddwako Honorable Dennis Sekabira mu National Unity Platform akiikira abantu bakatikamu ey'omambuka. Sebo tukwaniriza mpa comment ko Dr. Mukiza kulira Yubos ayogeza maanyi gamba bimwogera tebumuyugula tama. Nze Sekabira Dennis nkiikirira bakatikamu North County mu Parliament. Ndiwa NUP byonna obiyogedde bulungi ensonga emu yokka gy'otayogedde. Omulonzi wange omu ku benkiikirira alaba ambulance ze wateekayo nadduka naye nze president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu b'Eruweero mbadde nabo ku mikolo leero kwe kulaba nti nkeereye abaana baffe badde bafuna obufumbo tenga omukulembeze nga nina okubeerawo. Njagala kwogera ku nsonga eno ey'ennaku. Mwami Munyagwa n'abalala abalaba terefayina yaffe mukimanyi mu nsonga z'amateeka vicarious liability ekukkiriza okuteekako omuntu obuvunaanyizibwa obw'amateeka era omusango ne gumusinga wadde ng'omusango ogwo si yaguzizza butereevu wabula gwe basingisa omusango senga obeera n'obuvunaanyizibwa oba okusupervisinga omuntu oyo singa gwokola ensobi wano ku mayengo mukama we asobola okuvunaanyizibwa ku lw'ensobi gy'okoze kubanga yakusupervisinga. N'olwekyo munnaffe akulira ekitongole ekyokubala mu Uganda obuvunaanyizibwa bulina butereevu. Mpulidde wano nga bamu bamuwolereza ekitongole kinene kirina abakozi bangi. Obuvunaanyizibwa bwe nga ssenkulu w'ekitongole kukakasa nti buli kintu ekiri mu kitongole kikolebwa bulungi. Era bwe kiba nga tasobodde kukikola bulungi talina nsonga lwaki akyali mu mulimu ogwo. Kyokka obutabeera bubeezi mu mulimu ogwo ngazizza emisango egiri criminal in nature nakyo tekimala. Mu Uganda eno ng'essente y'omuwi w'omusolo efudde mu nsengeka z'amateeka g'e Uganda buli musango gulina ekibonerezo. Era nze sirowooza nti twandibadde tumugamba resigninga ne byonna bye yayogedde nze saagala kubifaako bayaweerera abaana bati yabaweerera. Wabula ekisooka kiraga nti ali mu office gy'atalina kubeeramu. Ndowooza twetaaga mu Uganda wano okuteekawo ensengeka ya abantu bafuna batya emirimu bakolebwako batya appraisal ku mirimu gyabwe era baba balemeddwa okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe babonerezebwa batya. Wiiki nga 2 emabega nalaba ng'omu ku bakungu ba gavumenti abaali mu mivuyo gy'obugaali president yabaddiramu nanti gwe nkuddiddemu kubanga ssemateeka amukkiriza okuddiramu. Naye ogenda n'olaba nti Uganda afiirwa ssente z'enkanaki gw'otuuka ogamba nti oyo omuddiddemu naye nga tewaliwo na ssente ziri recovered. Kati kyenkanankana ne kino ekyokubiri bwe kiba nga ensonga eno mwagala okugitwala ng'ey'obunafu si ntuufu. Kankuwa ekyokulabirako mu nkola zino ez'ebyobufuzi n'okusala obusazi constituency basinziira ku bungi bw'abantu. Kati buli lw'ogamba nti abagisu beesaze emitwalo 3 kitegeeza abagisu beetaaga beesaleko ababaka ababakiikirira 4. Mu Uganda ya leero nga gavumenti tekyatuusa buweereza eri bantu kati babaka ba parliament bakola emirimu gya gavumenti. Era ekitundu bw'okijjako omubaka wa parliament oba okifiiriza services kubanga mbadde wano mwogeranga mwami mulindwa omulaba bwampaana nti nagula ambulance nga si buvunaanyizibwa bwange naye olw'omusimbi guno ogw'omuwi w'omusolo gubaga nti omubaka wa parliament agutwala agule emmotoka naye nti ezo kanzigulemu ambulance. So kiki kyenjagala okukulaga saagala bannayuganda mubawuddise mubalage nti okwongeza ekitundu ekimu abantu yabadde ensobi eyo tugiyita ensobi on purpose kwagala kulaga gavumenti n'abagabi b'obuyambi n'abayagala okuyamba ku gavumenti mu kutuusa obuweereza nti kino ekitundu kyekisinga okwetaaga obuweereza kubanga kyekirina abangi abantu abangi. So temutulowoozesa nti byetwogerako tetubimanyi. It is on purpose. Gavumenti baagala the resources zonna ezidirecting mu region eyo gye balaze ewali abantu eno mubagisu bo babeereyo baffe kubanga yo gavumenti yalaze nti bo tebeetaaga buweereza bumala madagala ge beetaaga banagabeddaga enda oneka nokogera gavumenti tekolera abantu bonna eniyamwe Museveni tekolera abantu bonna anti kakati kati bwebeweereza eddagala Bugisu egenda lisalako
kuba bati beraga abagizi tebaliyo bwebe weereza amazzi egenda kukola bwetyo bwebe weereza amasanyalaze egenda kukola bwetyo bwebe esala administrative units era egenda kukola bwekityo so clarification ya Dr. Mukiza tewajiwulidde honorable ya clarifying ati oyaga nti eno yali human error naye amawanga gonna geeyongerako abantu myaka gine 10 kati 30 kati ani gwayagala atubuulire ebituufu bw'abanga ye alina obuvunanyizibwa ali mubwejjako bw'ogamba nti amawanga gonna geesalako actually ekyo geeyongerako kinalifyinga census yonna kitegeeza nti ebifu bye watuwa substantially ojjukira Dr. Kiza Besigye bwe yalopa mu kalulu naga nti yes bakubye naye okuwaayo okwo doesn't substantially affect naye kino obugundi Mukiza kyakugamba it substantially affects and it nullifies ebyo nebyo byava mu kubala abantu actually abanga agamba nti census eddibwemu I'm telling you abanga agamba nti census eddibwemu kubanga obanga no the defect eri ku ebyo byonna ebe nulifying akalulu konna nga we maliriza kubanga babadde mu budde bwange banenja alagamba kantu katono ti omuntu bw'akola ensobi nakkiriza naga nti waliwo era katugeze nga kona lebose kabira program eno yagyetegekedde naye agiyisa erinnya kyamu ne TV yako ninga yategedde ajja kubawa ekigambo television mu Luganda kiri kitya naye kakati bw'aba yakkiriza n'agamba nti dawoza neera nzora tugende n'ekyo tugambe dawoza neera no nze njagala kugamba ggwanga lino ekisooka ensobe yakoleddwa magini yaayo nnene bwe kibanga abagiso bajjeeko abantu emitwalo 3 ng'ogenda mu kakadde kakati ate n'akyogedde naye si yali tekiniko oyinza okusanga nga ne million namba bagikoze eki bagisaze era kigenda ku affectinga service delivery mu kitundu ekyo so ndowooza nti ekisooka okuba nti nno census webeerawo eddamu okubeera emyaka 10 so kitegeeza gavumenti emanya ntuliddamu okubala mu myaka 10 mu maaso omulimu gwe weetegekera mu myaka 10 mu maaso bwegukola mu nkola eyafuliddeko n'abebusoga nabo era nga beemulugunya ani ate emulugunya fena twemulugunya nze tebambala neze palamenti bagiwummuza nze nali waka nina amaka ga mulundi gumu naye saabalibwa so mugenda kukola ki ng'abaka ba parliament honorable Ssekabira are you going to bring this issue mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kubanga waliwo ensimbi z'omuw'omusolo ezaali involved mu process the other day honorable Mulindu yagiyita fictitious biyirize ekisooka abantu bano oba bakungu ba gavumenti nga bwe ngambye nti bakola ensobi on purpose ensobi esooka bagikoze nga balowooza nti bwe bataafeeyo manyi bakutega emirundi 2 ekane mu kibira bwe bataafeeyo services zigende mu region gye tuwadde abantu abangi bwe banaafaayo bagenda kugamba nti tubiddemu era ssente y'omusolo egende kati bwembuuza nno nti mwagala kukola kinga bakaba palamenti era nabo be batuvuga ndowooza nammwe abamawulire babagambye nti mubatubuulize palamenti egambye nti tugenda kuddamu okubala ssente y'omusolo eddemu efe njagala kwebaza mwami Munyagwa ebigambo byonna byayogedde mbiguze mbyagadde bwebanga gavumenti yagala okuddamu okukola okubala okupya oba okutereeza mu statistics eziriwo mu data aliwo structure egiyina emala okuviira ddala ku LC okutuuka ku LC 5 buli district ne submitting ebintu byayo linda kuno kino kyogeri n'abagundi bana abawandiika endagamuntu nabo data bamulina kubanga tewaliwo maka mutali famire etali mutaata mwana n'abaana bafe bali ku masomero gano balina endagamuntu kati lwaki beetaaga okubiddamu second emu gye nnyinza ebintu bya census biri very historical ne mukama waffe nabbi Isa alayhi salam yazaalibwa nga bagenda kumubala naye ekyokubiri tebirina okubeera political inenewe na wano wennyini tetubyagala mu politics kyetukaaba as a nationalist mwami Mukisa kye yakoze kiyinza okuleetera eggwanga emitawaana minene nnyo singa oba osaza abagisu emitwalo 3 ekiraga nti nno abeeyongerako seka tugambe nga million oba osaze 1.3 million services ziba zigenze so si byakozanya nkugambye nti nno National Planning Authority tukola na NDP every 5 years and we need to in a census period ekiwulidde so just clarification my senior brother kakati nze sagala mwogere nga abatali Uganda Mukiza bamugenda mugoba agenda eruzira yego banazo muyina control bajja kudiza wa P7 kubanga je babalondiya temumanyi nayo nga bwe batuwani walwa kuli exactly bajja kwetwa wa P7 chengeza shemba chengezako bonale nze nzikiriza manyi how grave ekintu na Bureau of Standards yakozebwa lirina
omuntu gwe litunulidde abakulu bano balowooza ku kino kasooke katono nnyo nkulage emboozi eno ku bbago lino lumu lyaleeta. Bannakibiina kya Alliance for National Transformation abakulembeddwa omukwanaganya w'ekibiina kino mu Uganda Alisa Lasso be basoose okugasimbagana n'akakiiko ka Parliament akasensula ebbago ly'omubaka Richard Lumu erigenderera okukyusa engeri akulira oluvuganya gavumenti mu Parliament gy'alondebwamu. If you elect a leader of opposition without the main party that has that leader of opposition in place, you can easily create two power centers, and that's a recipe for disaster for that party. In that regard, what will you be doing? You just simply be weakening a party. Omutandisi w'ekibiina kino Jeno Mugisha Muntu akikkaatiriza nti ebbago lino ligenderera mu kuwa NRM kyanya okukozesa ebibiina ebirina ababaka abatono mu Parliament okulonda omuntu gwe n'abeeyagala. If the bill is carried, if it is enacted into law, we seem to sense that the intention is to make small opposition parties, the smaller ones, to become the official opposition. This bill should not be passed. It's a recipe for disaster for the politics of this country. We are grappling with so many challenges. The environment is not conducive for party building already. Don't add other complex situations within what is already a difficult situation. Don't create two power centers. Muntu era yeewuunyiza lwaki omubaka Lumu yagaana okubasisinkana wadde yali alaze nti yali waakubalaba. He said he would come. We set up a date and he never came. And he hasn't come up to today. And some of these tools can easily be used if there is anybody in power who has got a tendency to manipulate, whether now or in the future, to completely manipulate and control the parties in the opposition. Be very careful. Ebirowoozo bya Alliance for National Transformation tebyawukana na bya UPC abatuuse n'okuwa Parliament amagezi amaanyi gasse ku nnongosereza mu mateeka g'okulonda mu kifo ky'ebbago lino. Since this one will cause more chaos than before, let us concentrate on the issues which are priority right now, which is bring reforms which will help all of you have a free and fair elections in 2026. That the Electoral Commission has requested for, that the Supreme Court pronounced itself in 2016. And I would like to warn the committee and Parliament at this point. Ate bannayifudisa olukalidde mu ntebe President wawe Patrick Amuriato Boy ne yeewuunya emisinde ebbago lino kweriddukira. Concerns about the potential for favoritism in the process of bills, noting that the Lumu, we in the FDC know the Lumu bill was fast-tracked while other private members' bills remained stuck. We are further amazed at the speed undertaken in processing this bill by the Legal and Parliamentary Affairs Committee, which looks fishy. Whether, this is being, forced down your throats, this is a bill that is being considered at a supersonic speed and, subject to our suspicion. We suspect you, Mr. Chairman. Okay, abo bamu ku bakulu mu bibiina by'obufuzi ebiri ku oluvuganya gavumenti olabye banna UPC, FDC nayo olabye Engineer Patrick Oboy Amriat, mu ANT olabye General Gregory Mugisha Muntu n'omukyala Alisa Lasso nga bongera okugumiza ensonga lwaki basimbire kuuli ebbago lino. Honorable Sekabira, ekibiina mu kya National Unity Platform sinakira mu kakiiko kano, I hope bajja kujja wiiki eno, but lwaki sofa muwakanya ebbago lumu lyaleeta ate nga yakikkatiriza lwatu nti ebbago lye ligenda kunyweza enkola y'emirimu ku oluvuganya gavumenti mu Parliament? Ekisooka mu nkola y'amateeka naye bakusomesa amateeka, etteeka lyonna bw'olireeta lisooka kutunuulira mutima ki mw'olireetedde na kiki ky'olireese okwadressinga, kiki ky'olireese okuwonya. Era kasita abantu bakiraba nti kirabika etteeka terijjidde mu mutima mulungi. Ekyokubiri, kasita bakiraba nti kirabika tewaliwo obwetaavu bwa tteeka eryo, etteeka ne bw'olikola ne liisa terisobola kukola mu bantu.
obudde buno kizibu nnyo omuntu okugamba nti mwami lumu mukwano gwange, kubanga ali ku saidi y'ebyafaayo embi okuleeta etteeka erirabika obubi mu ngeri gye rigenda okukyusaamu ebyobufuzi by'eggwanga. Mu Uganda wano ennonda yaffe y'obululu n'enteekateeka y'ebyobufuzi eby'ebibiina ebingi ekkiriza nti omuntu awangula buli kimu akitwala, yafuuka president n'akola ne gavumenti. Bannayuganda essuubi baba balisigaza mu muntu atakoze gavumenti abeera owokubiri. Kyokka ate mu nteekateeka yaffe ey'okulonda mu Uganda, presidential candidate akwata ekifo kya namba 2 talina bwatuusa manifesto ye na kwagala kwe na byakkiririzaamu mu nkola ya gavumenti. N'olwekyo mu nteekateeka yaffe ya parliament awo walondera gwe bayita lead of opposition. Lead of opposition akola ebintu bibiri. Ekisookera ddala kwe kubeera kalabaalaba akuuma gavumenti ng'agikebera ku ebyo byokola ne byeteeka mu nkola, ng'ate akebera manifesto y'ekibiina ekyo ekiba kiriko. Aba takyali mu kuteeka manifesto ye mu nkola kuba talina mandate egiteekamu, wabula aba agamba nti wano mwagamba bannayuganda nti mulikola kino naye temukikoze, mwagamba mulikola kino naye temukikoze. Bwamala n'atandika buli kyabawaako ekyo ekyokuteeka gavumenti in check n'awa alternative agijja mu manifesto y'ekibiina ekyo ekitawangula nti ffe aba NUP abatali mu ntebe twali twagala ku nsonga y'okubala abantu tukole bwe tuti, naye mmwe nga bwe muli nti mwe muli mu ntebe ne kino kye mwagamba okukola mukikoze bwe buvunaanyizibwa wa lead of opposition. Abeera representinga abantu abangi abatatwala ntebe. Kakati toyina ngeri gy'ogamba nti ebibiina ebirala ebiri ku opposition bye bigenda okuyambako mu kulonda lead of opposition. Lwa nsonga mu nkola ebibiina ebingi ey'okumalawo emyaka 5 buli kalululo kaggwe ebibiina bino tubisuubira kuddayo kweteekateeka bikomewo biriguze abantu manifesto yemu. Kati kitegeeza lead of opposition ateeka manifesto ye oba mandate ye ey'ekibiina ekyakwata namba 2 mu nkola. Lwakuba simwe mwandiyagadde okiwulira naye nga bwe kiri. Ku mukolo kubeerako omugole n'emperekeze ne metroni n'emperekeze. Byonna bibeera ku mukolo gwe gumu. Ne mukimanyi nti emperekeze tetuzeetegereza. Kasita omala okulaba omugole ne weolaba naona metroni. Buli bwana buto. Untegeeza buno mulindo obwana obutabona buno. Naye manyi muntegedde gye ngenda. N'olwekyo njagala kutegeeza bannayuganda ekisooka omubaka etteeka lireetedde reasoning ya honorable Lumu akugamba nti leader wa opposition bonna abaka bali ku luvuganya gavumenti mu parliament abayinako obuvunaanyizibwa. So in a way akugamba naffe ebibiina ebirala tubeeremu n'omukono mu kujja kwa ani atukulembera mu parliament. Reason being brother ng'akola argument nti muleete abantu 3 ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament, muleete nominate 3 names kwaga 3 bonna ababaka ku luvuganya gavumenti bakubeko akalulu kwani ayina okubakulembera bonna mu parliament. What's wrong with that? Nedda kakati ye mwami Lumu ayagala ani aba presiding over mu kukubisa akalulu ako nga mulonda lead of opposition. Ani aba akakubiriza byabaka amasituke gyali awo kiri vege mu mexes sagala kunfulinga nga kaana kato kiraka wa parliament ajja abategekera akalulu. Ekyokubiri nkugambye interest za lead of opposition zibeera interest za bannayuganda abakwata ekifo ekyokubiri, si interest za bibiina birala. Era mu kugezaako okuteekamu ebirowoozo by'ebibiina ebirala yenkola eno ey'okugamba nti ekibiina kya NUP kiwangudde kyekinamba 2. Kakati ebibiina ebirala tubironzeemu abantu abagenda okujja ku shadow cabinet. Ebirowoozo byammwe mubireetera bwe muba mwagala kubireeta. Naye n'ekirala bannayuganda tebalina lunaku kati nkuwa ekyokulabirako. Mwatulonda katugangereze kufa aba NUP twajja mu parliament nga tuli 5 naye nga tetunakuweza mwaka gumu ne mutandika okujjamu ab'embaliga. Kati watyanga mwabo mwe mwalonda agenda okufuuka lead of opposition.
mulaba emitima gy'abannayuganda mbamugimenye mukyali atano musanvu mu parliament anti bwe tuli ku mpapula naye okakasa ffenna bwe tujja wano tusobola okusigala tukyayogera bimbi twetwogera okay mu bibiina by'opposition mulimu ddala ebibiina by'opposition bimeka nga bikyali ku opposition oba bwe njogera bintu kitegedde DP twandigiyise kibiina kya opposition naye ddala DP eri ku opposition lindako DP ekyali ku opposition nga president general waayo minister mu government nga yakuba n'ekirayiro ekyokukuuma ebyama bya gavumenti n'okugitambuza oyagala kuŋŋamba nti UPC ekyali ku opposition esobola okubeera ku opposition mu face n'ebyekola by'opposition ng'erimu eyina enkolagana eyina memorandum okukolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza kati abo bemwagala babakiikirire mu kulonda lead of opposition kubanga ekyo kimwagala nti ekibiina kiri kijje kiwuba empale kiteese oba kironde nga balonda lead of opposition naye nkulaze nti mu Uganda ebibiina by'opposition ebiri ku opposition kisigala kibiina ekikutte namba 2 kyokka ate n'ekibiina ekyo era nakyo kifunamu obulema nti kirina bammemba baakyo ate era bakivaamu ne badda ku saidi ya gavumenti ekyokubiri kyenjagala bannayuganda mutunule n'amaaso abaka palamenti bali wano etteeka likoma okubeera eryalumu ng'ayanja motion yaalyo bwamala lifuuka bbago lya palamenti era bakyasobola okulijja eyo nga bagambye nti tuyisizza ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya be banamulonda kyokka bwe bamala okujja ku fulo ya palamenti sipiika n'ava mu ntebe ye n'afuuka chairperson wa komiti ya house yonna awo memba omu akyasobola okumuvinga motion nti tujja amending nti palamenti yonna yebeemulonda era amendment nekolebwawo era nekiyita bwe kityo oba ontegedde bino byakukusiruwaza nti abopposition be bagenda okumulonda abantu b'NRM bano bateeka okuba bategeseeyo omuntu ajja okujja nga sipiika atudde wali akubiriza komiti ya house enamba amuvinga motion nti ebbago tuli amending palamenti yonna yebeeronda lead of opposition era bwe banaamala okukiyisa ojja kusanga nga NRM kati bebasalawo ani abeera lead of opposition. Mwamulindo oyogera kibiina kya NRM ne bano ke basigazza mu parliament nakumwagala kayingirira ate ffe teyingirirawo bo bennyini they allege nti muli mabega w'omubaka lumu with sinister motives okunafiya abaludde oluvuganya gavumenti mu parliament. Bwana Kongo tonteekanga mu discussions ezo zaki abaana balowooza ebyekito nkugambye tonteekanga mu byekito omubaka akugambye ebyo bya kito ebyo si bibaamu nze bya kito ffe tetulina budde eggwanga tulina ebyokukola bingi nga tutandika okugamba nti honorable lumu jangu otuleetere bino ffe tetubyereetera seka tuba tubyagala bano balina buzibu bwabwe ebintu bya honorable lumu bw'oba otudde kubanga bino byenjogera byange nga muntu pate yaffe tugenda kubeera mu meeting room loza 139 ku Tuesday naffe oba saawa 4 oba 7 one of the two I will confirm later tugenda nga pate right honorable secretary general Richard Todwong ne team fenna tugende mu parliament tuwe position yaffe eri official era batulinde. What's your position? Anti tetunatuula tetunagenda bwe tunagenda tujja genda nere kanjogera ebyange tizolo binabadde ndaba mu byo oba waliwo clause one clause one of the Administration of Parliament Act egamba nti leader of opposition kwegamba bamulabanga akiikirira ekyo ekibiina ekimu kyokka ekiba kireese ekirina majority ekyali number 2 okay bwakiraba ye honorable lumu agamba naye singa baleeta amannya 3 ffenna abali mu opposition in parliament tulonda omuntu oyo abeera accountable to all of us. Ekyo ye ndowooza ye ekyo mba nze ndowooza nze mbanga atakiraba mu buzibu bwe mba nze ng'omuntu ngamba nti okay ondekedde obuyinza obuleeta amannya 3 era agamba ateekawo ebintu ebigamba nti omuntu owulidde honorable Sakabira agambye nti abantu abamu bakyukira mu parliament nga omaze omuwa obwa leader of opposition lumu akuleetera gundi egamba tuteekewo akawaayiro omuntu akoma atya okubeera leader of opposition. Ekimu ku byo kyeyayogedde yagambye wano nti singa omuntu oyo mbadde mbisoma wano when he or she ceases to be a member of the political party in opposition nti singa agamba nti mbivuddemu waliwo ebirala wano when he or she is removed from the office of the leader of opposition by a resolution of members of the opposition parties
alina ebintu bye ateekawo provision etebaddeewo kubanga bwomala okunonda emyaka gyange 2 n'ekitundu nga ndi leader of opposition kitegeeza tolinaako obuyinza ne bwenkulosinga okusinziira ku kiriwo nekyo ebintu bino ebimu byandibaddemu amakulu naye olw'okuba bulijjo nzija wano ne mbagamba bantu mmwe tetulina opposition abantu they are not that organized nti bandibadde era bino byobwira baga twagala kujjako Museveni bakulimba abantu abasinga okutuwagira n'okwagala Museveni be bana bali mu opposition era batuyamba kinene owagira ebbago lya lumu tugenda kujja ku Lwokubiri twogere eri parliament mukamu wange secretary general ajja kujja saagala kibiina kikyagala bwenga Mwami Rogers Mulindwa owagira ebbago lya lumu leero natuddewo nga mwogezi w'ekibiina nolwekyo olowooza lumu byaleeta biina kye bigattako ku ludo oluvuganya gavumenti mwandibaddemu ebimu ebirungi mu kulowooza okwange ng'omuntu I could see some good ideas sandyagadde leader of opposition tolumala okukulonda oba ofuuse kakonge kako kkubo eggaali ze zikudooginga Mwamulindo tikiri okay abavuganya bonna mu parliament okulonda leader of opposition I would find no problem omanye ekibatawaanya lwaki even up to now opposition ya Uganda teyinza kukkaanya na kyalumu owa DP kubanga the opposition is not united for a common cause. It's a problem lumu jagezaako ku addressinga nti singa abantu bano baali wamu n'eddoboozi eryawamu omuntu olwandivuddenga nga bagamba ekyo kyaffe naye kati njala nkubuulire ekya nupu kyereeta kya nupu ekya DP kya DP ekya UPC kya UPC kyovula ne bwe baali bajja nupu ng'emaze okuwangula ojjukira kye bakuba ebigwa abasajja be FDC bonna ne babamu obufo kati ebyo byonna si gwe mutima ogw'obwa Sseruganda gwandibadde mu opposition eyagala okwegatta ejjako gavumenti eri mu buyinza si kyekyandibadde ffe bitukolera. But I thought democracy tayogera bwati democracy ayogera ku numbers nupu bwebanga yesinga numerical strengths mu parliament ye leading opposition political party lwaki mu ebibiina ebirala batalina numbers ezo mwali baddemu kwementererwa emmeme to the extent nimwagana kuleeta tteeka bo ate lumu kiyakoze kyenayagadde tiyayogedde ku kya ssente zibaweebwa on numerical strength tiyagenze nayo kubanga buli kibiina kifuna ssente zaakyo okusera ku bantu abangi kati yandibadde aga nti oba n'obuwumbi buno tubugabanenga bwetu tiyagaye nti eyo tetugenda gendayo. So nze ndowooza ffe mutulinde ng'ekibiina tugenda kuvaayo ne position yaffe ng'ekibiina mu parliament twogere ku nsonga naye kimu ku nkintawaanya omutwe gwange simanyi oba olunaku lulikya ndabeko opposition ya Uganda eri organized. It's my dream nga nkyali mulamu ku nsi kuno kubanga tewali ssente z'NRM. This is where we are going wrong. Tetulina ssente zetuyinza kukwata. Of course Honorable Sakabira gwe ssente zino toziryako. Honorable Sakabira emagere bamulaba nga mbega tuyinza kulya ku ssente zetuweereza gwe nkukakasa essente zigenda tuziweereza obuwumbi 3 okitegeera zebafuna ng'ompa omuzindalo gwange Mwamulindwa eyo administration of parliament act eteeka leader wa opposition ku level ya cabinet minister singa no banavayo ne argument ega nti kale naffe tubeereko n'omukono mu kulonda either prime minister oba ba minister kuba bonna babeera baggwanga. What if they also come up with that argument? Anti obitabudde prime minister saba minister abeera mu gavumenti ewangudde si mpeekezi bino ebya LOP bino naye oli saba minister abeera saba minister mu gavumenti ewangudde era oli bwakireeta ekyo tayinza nakiisaawo abagenda kikola ati oli alonda baminisita be n'alonda ne saba minisita singa na bano bali organized bandibadde era lumu nali ku TV kuno kuba wali okyasoma wali tonajja wano ne mbagamba singa opposition ya Uganda baali bageze bandididde Kizza Besigye n'ayingira parliament kati secretary for mobilization erikungiri sike kafuka yasigaza yandibadde azze n'ayingira parliament amuli ati nage n'ayingira parliament ono gundi Kyagulanyi n'ayingira parliament ono muntu ne bayingira parliament abo bonna singa bayina ebiteeso byandibayambi naye abagezi be bali ebweru abakunukidde be baweereza nga zire omwami Munyagwa wano honorable katono nnyo just in a minute Mwamulindwa ani asabye ennongoosereza zino because aba opposition bonna DP rather FDC UPC NT bonna agambye bitetubyetaaga na bibi nnyo lumu akolera ani
nga java babyeganye byaleeta private members bill omuntu asobola okuvaayo ng'omuntu kene yajja kakati kyalina okukola kyaliko kati kwe kwogereza abamukkiriza eitha bamugaane oba bamukkiriza naye kyali mu mateeka oyinza okukola obwambega ng'omanyi oba nga tomanyi ng'oyamba nakyemalira ng'omanyi oba nga tomanyi lumu honorable with all due respect ali mu kutukolako disservice za mirundi ebiri nga opposition. Number one is to portray okutulabisa nga opposition ya Uganda eyaluzinga hope y'okutwala obuyinza kati abalwanira ekifo kya leader of opposition kyovula mulindo omusanyufu that in organized opposition because he's portraying abayamba to achieve that. President Museveni era musanyufu over that is number one. Number two, Honorable Lumu is killing our valuable time nga opposition osanga gitwala reorganizing ne tulwana for meaningful electoral reforms ekyo nakyo akikoze. His attempt eyokwagala leader of opposition alondebwe terina precedent all over the world tekirina wekikola ekyo nga bwakyogera. Eno enkola eri wano eya parliamentary democracy wantu tulinawo bibiri tulina kasavukanya presidential ne parliamentary. President Museveni yakwata presidential n'agigata ne parliamentary. Ye parliamentary democracy tugikopa Bungereza Westminster's Palace wetugikopa. Omanyi Bungereza terina constitution impandiike. They don't have a codified constitution. Nezine sindikagano zaaliwo mu 1949 leader of opposition alonde wata House of Lords obuyinza bwawe vis-a-vis House of Commons ne bakola kye tuyita Salisbury's Convention abasoma international law bakimanyi ne bakola etteeka erirungamye 1949 ne bagamba mu byobufuzi temulimu bronze mulimu gold na silver. Manifesto, these are offers singa ngenda mu the law of contract. It is an offer, I give you an offer. Then when you take me, that is an acceptance. Therefore bwe bakulonda gwe n'abalonzi mba mwina kyetuyita a social contract. Exactly. Offer eyasinga okutunda mu kalulu akawedde wadde ebiri mu mira byalimu yali NRM. Yatundira ku mudumo gw'emundu ndooza n'etunda. Abaguzi ne bagula ku mpaka nga pisite bali wano nti kale mukama waffe leka maleyo please save me from this one. Save me from this one. Save me from this one. No, of course, you see, without fear of any consideration, the current member of parliament offer ye yayitamu weka wempe sauces kona lebo kazi we Bashir ze yange bajigana. That's no offer yali eyokubiri countrywide amidst bye twayitamu yali ya NUP. Ekyo oba oyagala oba toyagala mu byobufuzi tuba n'emidaali egi gold na silver tewali bronze. Ate zino offers zonna ziri independent of each other tetufaanagana. UPC kusaidia NUP they are independent of each other tewalina kibagatta vakukino ekibazo nti opposition no tewali kibagatta because manifesto tezifaanagana tewali kifaanagana. Yes. Kakati offer yasooka weyayitira ku mudumo gw'emundu n'alayira kololo n'omusolo ogwanga atamulonda agutwala ku mpaka n'agutwala mu State House buli lunaku n'alya billion 2 ng'aliiramu n'eza Munyagwa atamulonda because yafuna gold. Bwe tutuuka ku silver it's NUP National Unity Platform oba oyagala oba toyagala saga batuze mu politics wa reverse psychology wa kyana kitooyo gobo uli lumu nga mwagala wa leader opposition DP mugende mukunge mukalwa kaddako NUP wenda omuntu yenna bw'anakwata obuyinza oba ndi akuta obuyinza mu mbeere ba namba 2 mu bitwalo bwa leader opposition kakyengezako nga maliriza kakati NRM because mulindo agamba bino tena kyabimanyi leka naawe ayingirira omuntu omukulu bw'olwa ku kyalo omanye enkuba etonya gy'eva bito tusiriwaza naawe kati kankubuuze kakati kankubuuze tunulya timing otunulira ebizibu opposition byeyina tugenda mu kalulu already kalike twali mu 2021 embeera nga bwe yali mwe baatubbira yembeera bwekyali oloza kati ekinyiga opposition munankyukakyuka munnauganda wa wansi ani anabeera leader of opposition 2026 yani akugambye tunabeera mu opposition 2026
You see, I want to see kakati kankubuuze honorable Lumu tuleke kuvuubika kale oyagala bateekewo akalulu akalonda leader of opposition honorable Akena ne mukyala we minister wa Museveni bajje beetabemu batulondere leader of opposition gwe twetaaga ate basigaze n'obuyinza obumushenshalinga agende he's a lawyer asome interpretation act powers to appoint include powers to disappoint and vice versa. Once you give members of parliament powers to okugoba lead of opposition equally of the appointing authority multi-party politics thrives yehona muntu kyabadde agamba on loyalty y'aba members you need a leader of opposition who has total loyalty to his party si ku leader of opposition kujja nga aina divided loyalty emwe eri wa party president we endala eri buli mubaka amutya bwalaba ono ngayita mu corridor lumu nga akankana walaba Akena ngajja akankana because ati okumugoba so no yes he is the party president ngagoboli wa Museveni chovola nebitalimbo biwagira listen nebitalimbo biwagira lwakwesa ati yakutuse ekito je NRM chovola tojambadde naye nga bulijjo joyambala wabale nyo honorable Musira abalonzi balyo kale kuganda olala byayogere babulu muli aleta lirina amaaso lirina gwe litunuulidde si kirungi nnyo okukola first constitution ate n'amateega gaffe gabeere trash for the dustbin completely no ekyokubiri tuli mu presidential system singa twandibadde mu parliamentary system full blast nga bwolaba e Bungereza weewaawo kyandibadde akantu kano parliamentary administration act number te affectinga opposition yokka kale singa owaddeyo ekyokulabirako nti nno tulonda leader of opposition ffe nga ba opposition naye government eri mu buyinza naye eronde leader of government is it LOB or LOG and LOP? Leader of government business. Obo balancing otya. You see? Obo or dividing centers of authority. That's why I love political scientists. Ya gunde, ya opposition, no jijjawo. Naye ekyokubiri, oba ekyokusatu. The second government in waiting, actually, the opposition now, the party, the majority of the minority. Kalowooza otegedde bulungi olina okumanya nti nno waliwo center of authority eri ebweru erondo ono na girepresentinga wano kaakati bw'oba ogamba nti nno parliament ye mulonda oli omuggyako obuyinza osooka n'oggyako oli obuyinza ate ekyokusatu ogambe ekyokuna ogambe nti nno aleeta abantu basatu mu party eri majority ya minority otya mpozi oba wandigambye nti nno party zonna eza opposition zirina okufieldinga candidates ekitasoboka naye ate ne leader of opposition kakati abeera w'abantu oba abeera wa parliament lwakubanga alina okubeera w'abantu leader of opposition era bw'abeera w'abantu ekiraga nti nno oli amulonda naye bw'omulondera wano mu parliament obuyinza obujje ku bantu eyo obajjeko so kyekiri emabega wa biiro in your view lumu kigendererwa kikyalina nga banne baganye okumuwagira honorable Lumu kankyogere nti tajja n'afuuka n'abeera luwumu honorable Lumu tajja n'afuuka n'abeera luwumu owulidde lumu tuluwumu ekyokubiri let him not forget that history does not forget. I've said it on camera. Let him not forget that history does not forget. The pigeonhole constitution. Bino byaddamu. Era history eyo ekyaliwo byakola kati bijja kumugoberera ye. Bijja kumugoberera.
ekimalirizi totiisatiisiza omubaka simutiisa ssebo I'm a political scientist, I'm a historian, I'm a legislator. Okay. And I'm on the side of government. Singa kati omuntu aleeta ebbaga eddala n'agamba yes kaakati leader of opposition aba opposition bagenda kumulonda naye ndaffe leader of government business naffe tulina okulonda oba ne president omuggyeko obuyinza okiwulidde oba omuggyeko obuyinza kaakati command hierarchy eba evuddewo oba ogimazeewo I mean ndowooza okiraba nga bwe argument bwejja ssebo so tetukola ebintu byaffe constitution ya Uganda amateeka ga Uganda gabeera obuteekateeka ready for trash in the dustbin of history. Only independent but only NRM yes leaning. No, I'm NRM independent leaning. Oh, either way. Either way. Waliwo getuwulira mu nkuubo nti banno ekibiina kya NRM almost bonna bawagira ebbago lino okimanyiiko abawayiriza lwaki nga nze sikiwagira lwaki secondly wabijjeewo ebyo thirdly ebigenda mu opposition ffe tetubimanyi ate saagala n'okubimanya naye bw'oleeta kati agenza ku act administration of parliament si opposition yokka administration of parliament yandibadde aleeta twali kyankwanzi ffe era mwami Mulindo akimanyi netubuulira ne muzeeyi ne tugamba aba commissioner tubalondenga isi era bwe nkireeta wano ababaka abali wano bonna bajja kuwagira bagambe so waliwo ebintu bingi nnyo kankuleetere n'ekirako ku speed ebbago lino engeri gye lidduse I've again had some members of parliament nga beemulugunya agaga nti nabo balina biruzi zaabwe ze baagadde zijje ku meeza ebbanga lyonna and they've not been given that opportunity naye Richard Lumu mu myezi ndowooza ebiri gyokka kati speed eno waliwo abakitunuliranga ekirina ekigendererwa ekikusika nze y'omu kwabo sebo nze y'omu kwabo tulina stateless communities in this country newanga abasabooti bano boogera kalenjini ng'abasebbeyi nga tukireeta ne bagamba birinde ebyo bigenda walala okiwulidde bangi nnyo tulina private members issues so nekikulaga kyekyo so tomanya ebyo mu ffumbiro tetubimanya ffenna n'ebyo mu kisenge tetubimanya yes nti ebbago lya lumu gyali terikosa nnyo nsako ya gavumenti gakyali kyangu nnyo okufuna certificate abamu mugita certificate of what? Financial implications kati agamu amabago g'abantu gaba geetaaga bingi okukakasa nti ddala tekigenda kuyingira mu nsako yaffe so bwe bwangu obwali kankuwa ekyokulabirako ng'amaliriza waliwo stateless tribes mu nsi eno bano ng'abamaragoli eno Bunyoro tulina abasaboodi ewange tebali mu constitution ya Uganda kakati certificate yeyo ya financial implication omwogezi w'NRM gyalabye okiwulidde so you see courses ki egenda ku government singa oba ogambye nti nno ffe tuli baganda tujjanga baganda course implication eba evuddewo naye ebyo twagireeta nze ne munnange twabireeta naye so yes naye ate babawadde codes so eyo yenteesa yange mukama wange Adamu Honorable Goret Lumu ayagala okulungamya okulambika n'okunyweza enkola y'emirimu ku ludda oluvuganya gavumenti nga bwakireeta gwe kino tokyagala kibi ekisooka ndowooza ne babaka bannange kino kibe kyakwiga gye tuli bwe bakulonda okuba omubaka wa paalamenti tekitegeeza nti olagajjere mu kulowooza weefuule nti gwe bantu you are the people that is very very wrong nze mbabuulire okuva ebintu bya lumu ebyajja njagala obategeeza ababaka waliwo abantu abadde batulowozesa bannange balooya be balungi ennyo mu paalamenti naye ate kyendayo mu paalamenti ya Uganda balooya ate be basinguza okulagajjala
nze kyansikiriza n'okuddayo nzijeyo akatabo kange administrative law nageze nenkajjayo nengamba nti abasajja bano kubanga I'm not a lawyer but we did the basics. No, administrative law ekuyamba okumanya how to administer an organization. Simple law gano mateeka matono nnyo kati nkugambye neeyisa y'abannamateeka mu line ya administration batulowoleza nti oteekwa kuba na degree mu law, which is very wrong. Just this administrative law ekuyamba just okumanya kibayita basic administration. Kakati njagala twawule ebintu bibiri wano wammanga. Twawule ensonga ya administration of an institution n'amateeka. Wayinza okubanga oyina obutakwatagana mukulembeze aliwo tekitegeeza nti etteeka bbi. That is why wanonga tutambuza ebitongole omuntu oddawo ne weefumisa noga nti naye bannange mbatambuza bulungi. That is basic administration too. Ensonga ya etteeka lya lumu lyanziriza babaka bannange okudda ku article 79 obuvunaanyizibwa bwa parliament. Ngera kisoma mu luzungu mukize mu Luganda. Subject to the provisions of this constitution, parliament shall have power to make laws on any matter for the peace, order, development and good governance of Uganda. And good governance. Ekirala, parliament shall protect this constitution and promote good governance. Abakola etteeka balowooza nti tujja kubaamu n'embavu, tujja kubaamu n'ensa okulaba nti byonna bye tukola bipromotinga obukulembeze obulungi mu Uganda. Wenzirayo nenkubuuza nti yeru mwalowooza bw'otuula mu kisenge ekyo n'olowooza ku kintu kyonna osobola okireta mu parliament. Nzirayo ate ku bakama baffe biiru yonna omuntu bw'agireta, there is scrutiny. Tuyina ba policy analysts. We have a legal department in the parliament. Tunuulire etteeka lino okulaba whether it passes the standard of a bill that is supposed to appear on the floor of parliament. Nzabo mbakubyemu ebituli. Nziju nkugambye this one eno lawyer olina etteeka lya to me it doesn't meet the standards. It doesn't pass. Bw'otunuulira defect lumu kyayagala okucuringa now. The other one is an administrative error. Wabanga ayina ekizibu n'omukulembeze aliko. That doesn't amount to an amendment of a law. So awe yasinza it does no tewali defect yonna kubanga ekyo kyonna kyakola. Njagala nkutegeeze the constitution is still the supreme law of this country. Bw'obanga byonna byokola ng'oleeta administration of parliament ogyamendinga ddayo ku ssemateeka governance oba obukulembeze is one of the areas government gyesinza okuteekamu ssente. Program based budgeting. Program based budgeting. Governance and security is one of the areas etutaddemu ssente. Era abaliyo mbategeeza buli wamulabanga abakulembeze bammwe batandise okusiiwuka mu bukulembeze mumanye nti eggwanga ligudde. Ebintu ebi governance ne security eggwanga liba likoze eki liba ligudde. Kati neebaza abakulembeze mu bibiina ebiwabula government nti ku nsonga eno twalese obuntuntu obutonotono nejawukana wabbali ne tukomawo okukuuma ekitiibwa n'ensa mu kye bayita democratic governance. Kino njagala okutegeeza nti abatannajja leero I'm very disappointed with omusajja ono Mulindwa agenda kufaananako ne lumu mu kulagajjala mu kulowooza. Leero olagajjadde that is yours. Ebyo linda ku noting awo. Mugambye noting awo. Ntegeeza mwami Mulindwa. Ate no nga sina onayagala kumalira budde. He wants to waste your time. Naye nkugamba olwaleero you look very ugly. Olagajjadde mu kulowooza. Notunuulira nodda mu kunafuya ensonga y'obukulembeze. Saawa eno Mulindwa oli mbuyinza ye tolowooza nti you are at liberty okwogera nga bw'oyagala. This is a national TV. Gwe obadde ogamba muno eno national TV nti bw'obeera ano nogaa simanyi ndi mwogezi wena no njagala nkubuulire toddangamu kulagajjalira ku TV oyogera ku nsonga ezimu. Njagala okutegeeza eggwanga nga tunnabakola conclusion. Yes. Oli mubaka wa parliament eno private members bill. Abaka wa parliament bakkirizibwa kuleeta bills bwezitiya. Nkusomedde etteeka nkugambye nkubulidde ssemateeka kyagamba nti bw'oba oleeta etteeka lyonna oteekwa okutunuulira bino ebyenkizo. Lino etteeka liyambako okukuuma emirembe peace, lireetawo order, lireetawo development, lireeta good governance of this country. Those are basics. Bino tebikuva mu birowoozo kye nkugambye nti where we go wrong wetugenda awabi kwe kulowooza nti gwe nga bw'oli awo osobola okutuula n'oloota nuga nti gwano nkyamuse kandeete etteeka lino. You must go back. Ensonga nyinga nti nze nina obulumi mujjukira honorable Odulu we yayimirira ku floor ya parliament n'agamba yali right honorable speaker Tayibwa n'amuga right honorable speaker Tayibwa nkubuulira omutindo gwa parliament gusse mu bakozi kubanga ennaku zino temukyalanga mirimu gya parliament abakozi babali kurutingira mu parking
yensonga lwaki tulaba ebintu ebitasaana kubeera ku floor mu parliament ne bijja kubanga abalina be scrutinizinga ekisooka tebalina capacity tebabiwa budde right honorable speaker n'agamba nga tetunagenda kummulamu mu mateeka waliwo gye bayita repugnance test senga oleeta etteeka lyonna nga likontana n'etteeka eddene erya ssemateeka w'eggwanga eryo etteeka lyoleeta libafu nga mukyala Namugga bwakusomedde obuvunaanyizibwa bwaffe nga buyimirira mu nnyingo ya ssemateeka mwami lumu bye yaleese bikontana ne ssemateeka n'olwekyo ekiri repugnant kifuwe fufululu era kyandibadde tekiyise na tesiti ya lusoma lusooka okusobola okugenda mu kakiiko. Ekino kinenyeza temunalabika mu kakiiko ekino lyayitawa okinenyeza kugambye teryayita babakulu bw'ofuna ekirowoozo ky'okukola etteeka olina kugenda mu bakozi ba palamenti abali tekiniko okuyamba ku kudraftinga etteeka era bo mu kutegeera kwabwe nga mukyala Namugga nti si bamunguuba bali bamugambirawo nti kino kyolesere kikola tekiyita ate last nzikiriza kano nga bagambe nze tewali kinuma kintunga certificate of financial implication certificate of financial implication nabino njagala mubitegeere certificate of financial implication eteekwa okubala ensasanya ya government across board parliament ng'etudde okonsideringa bino esasulwa komiti ya parliament kati eri mu processinga bill gye badduse emisinde kati 45 days ze babawa that is all government money zino zonna resources eziri wasted yes this is money kugambye to information jompa committee zezikozesa is already in the budget but no tudu okola ebintu ebyomugaso kugambye okola ebintu ebyomugaso not anything kugambye nakuno kusaasanya this is an expenditure on government nedda mulino saagairo